mugamba mutya abali ku channel ya Fate bwa Chaiti YouTube channel ya Florona ku lwaleero nze nammwe abali ku byeyo naddala abakyala mumbuuza nnyo nti oyinza kunaaba ku ddagala ki eryo erikwambululako ebyo bitali birungi naddala ebyo muyitamu eyo gye mukolera. Eddagala lino lijja bayamba mu abali ebweru oba oli mu Amerika, Bungereza, Dubai, Qatar, mu nsi ez'enjawulo ezo ez'ebweru. Njagadde mbabulire ku ddagala lino kwegamba ebyosobola okufuna eyo ebisobola okukuyambako ekyamazima okubeera ng'onaabako. Ekyamazima ebizibu ebinyiga ffe abali eno oba ebisiraani bye tutambuliramu ffe abali eno n'abali ebweru babitambuliramu bulungi nnyo. N'olwekyo osobola okunaaba ku ddagala lino liba lijja kuyambako. Ate bw'okomawo e Uganda kikulu nnyo, noonya eddagala eryawamu obeere ng'olinaabako. Ebyogo mbitaddeyo nnyo ku channel yaffe eno Chaiti. Naaba eddagala eritegeerekeka nga lyawamu naabako. Ekyamazima obeere nga weegubako ebisiraani, lutwe, butaagalibwa, butaweebwa, butaganja, weegubeko ebyo byonna ebitali birungi. Ate n'ekirala onaabe ne ku eryo eritangaaza emikisa gyo, obeere n'emikisa mu ebyo by'okola naddala eyo gy'owangaalira ebweru w'amayanja. Bw'oba oli mu kiyumba mu abali mu biyumba oba ng'oli eyo ng'osobola okufuna omudalasini mulungi nnyo. Kyemmanyi omudalasini mwangu nnyo okufuna wadde oli bweru obeera osobola okugufuna. Omudalasini ogwo mulungi nnyo, osobola okugunaabako. Bw'ogufuna gwokka teeka amazzi mu bbaafu, ng'ofunye mubisi oba mukalu guteeke mu mazzi, gezaako guyenga guyingire mu mazzi, beera ng'ogunaaba omubiri gwonna. Gugenda kuyamba okugobako ebyo byonna ebitali birungi. Gujja kugobako emyoyo emibi egikusumbuwa, kuba abantu abo gye mubeera nabo balina emyoyo gyabwe, gisobola obbasumba obbamalako emirembe. N'olwekyo naaba ku mudalasini gwali ebweru webweru wa Uganda. Eddagala eddala omunnyo soloti. Bw'ofuna omunnyo, kuba n'omunnyo nagwo mukulu nnyo ate mwangu okugufuna eyo gye muli. Omunnyo guno gwonna gw'oba osobodde okufuna naddala ogwo ogwa white gwe tukozesa ewaka oba sea salt, kwegamba gw'osobodde okufuna naddala gwe tukozesa. Kati omunnyo oba osobodde kufuna sea salt, kozesa ogwo. Oba osobodde kufuna guno gwe tulyako ogwa bulijjo, era kozesa ogwo. Gujja kukola. Teeka amazzi mu bbaafu, yoolako omunnyo nga mutono, toteekamu mungi, gusobola okwokya olususu. Teekamu mutono, beera ng'ogunaabako, ogunaabire mu mazzi, nawo gujja kuyambako okugobako egyo emyoyo emibi egiyinza okusumbuwa eyo gy'oli, wamu n'ebizibu n'ebisiraani ebintu ebyo gujja kuba gukuyambako. Kwegambula eddagala erisookebwako naddala mu bizibu ebyo eby'enjawulo. Ekirala, amata gajja kuyambako, nagwo osobola okuganaabako, gajja kutukuza, gajja kugobako ebyo byonna ebikusumbuwa oba emyoyo emibi egikumalako emirembe. Amata ago nago malungi nnyo, beera ng'oganaabako, nago gajja kuyambako oba osobodde okugafuna. Ofuna gonna g'osobodde n'oteeka mu bbaafu n'ogattamuko ne ku mazzi aga bulijjo, n'obeera ng'oganaabako, nago malungi nnyo. Ekirala, amazzi ga mukoka. Kyemmanyi buli wamu enkuba etonnya, bw'oba osobodde okufuna amazzi ago agakulukuta, olaba enkuba bw'eba etonnya, waliwo amazzi agaba gatambula, ago gatambulira mu bifo byonna we gaba gasobodde okutambula. Kati amazzi agatambula osobola okugalembeka n'ofunayo, osobola okugatayiza n'otegayo oba kikopo oba kacupa ne gayingiramu. Otegeye eno gaba gatambula, kati gw'ogatega ne gatomera akacupa ako oba ekikopo ekyo nga gayingira munda, yoolako. Beera ng'onaba ku mazzi ga mukoka. Ate ago makulu nnyo oba osobodde okugafuna. Gw'osobola okugajja gy'ogajje, naye kakasa nti geego mazzi ga mukoka. Okitegedde? Mukoka kitegeeza nti gaddugala. Gaba gatukula agamu. Gano agasooka gaba gadduga, n'enkuba weerwawo ng'etonnya watukula ne gabeera nga galabika bulungi. Kati yoolako osobola okugateeka mu bbaafu n'ogattamu ne ganaaga ekidomola, beera ng'onaabako. Era bw'oba ofunye amazzi ga mukoka ago osobola okwogera, kituyita okulaamiriza. Osobola okugamba nti gano mazzi ga mukoka ddala gankokooleko ebisiraani, gankokooleko olutwe, gankokooleko obutaagalibwa, gankokooleko obutaweebwa, gankokooleko omudibo, gankokooleko ebyo byonna ebitali birungi. Bw'otyo naaba ku ebyo gwali ebweru, bijja kuyambako ebyo nsobodde okubeera nga nkubuulirako. Ekyamazima, bw'oba oli eyo osobola okubeera ng'obinaabako buli w'olaba ng'embeera tetambula bulungi, bikusobedde, naabako. Abantu abali ebweru mbaagala nnyo, kye mba mulaba nga mbawa nnyo ebyo
ebigenda bayambako musobole okunywererayo mukole ate mukomewo e Uganda musobole okunaaba ku ddagala eryo litegeerekeka. Mbaagala nnyo olw'ensonga munsiima nnyo ate nga mugabira ddala ekitegeerekeka. Ekyamazima nakusindikireko akusindikidde onagamba nkuweerezayo ke ya time oba kaddata oba bwe kati ng'ate kategeerekekera ddala. N'olwekyo mwabali ebweru mbaagala nnyo naddala mu abaana abawala abakyala muli bagabi nnyo mu nsi ez'enjawulo era mbalinayo bulungi nnyo mukozese ku ebyo ebintu bijja bayamba. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777837 emu yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.